Akasatiro mu Centenary Bank. That man is merciless. That man is merciless. Talina gwayagala kuba bulungi ng'amuliraanye nkulayirira. Kinzire mu Fabian Kass MD wa Centenary Bank. Njaga kyogera Fabian talina gwayagaliza kuba bulungi mu Centenary Bank. Era ayagalanga you are under his feet, all of them. Etaga akulaba Mukozzi akulaakulana. Uganda Eyenkya. Senkulu wa Centenary Bank ali mu kattu. Byekugamba nti Fabian mubi njagala okiteeke mu kamera. Fabian oli mubi. Uganda Eyenkya. Eyali omukozi Wabwe afulumizza ebyama ebitiisa ku bufere obukolebwa munda mu banka eno. Ebbanja limuzaalira amaziga. Ettaka lino likyali mannyago. Baalifera. Aba bank yali fera mu kufera yalikyusa n'erijja mannya agange n'eteekawo omuntu omulala yes Dani Sekamatte. Wait a little bit Mwami Sengonzi. Loani ya bukadde bakuwadde obukadde roughly kala abiri mu kamu. Bwali 22. Okay. Yes. Okay. Mitwala. So take home. Do you want to take okay. Okay, neka tubala 22.4. Wa sobola kusasulako mmeka. Uganda Eyenkya. Gamba omulembe gwa Fabian Kass gwe gukyasinzeeko obufere n'okunyaga abakozi wamu ne bakasitoma. Omulembe gwa Fabian mu lifetime ya Centenary Bank gwe gusinze okubaako frauds. Uganda Eyenkya. Yino nate Uganda Eyenkya kabona mawanga. Tukomyewo n'okunoonyereza ku bufere obukolebwa munda mu banka za Uganda. Nate amakanda tukyagasimbye ku Centenary Bank ng'eyali omukozi waabwe Sengonzi David afulumizza ebyama omuli n'ebiwandiiko ebitiisa ebirumika n'obufere obukuluppya wamu n'obubbi bw'agamba obuswazizza ennyo banka eno yazimbibwa ku musingi gw'eddiini ey'Obukatuliki. Tokyalina bwesige mu Catholic Church Kereziya kyogamba tebalina gundi eyo mbavuna maanyi na kapasite kizibu sirabawo butuufu nga nze ate nga Omukatuliki sirabawo kubanga afuga Centenary nkitwale nti asinga ne bishopu ko ne bwotunulira butunulizi musaala gwa Fabian kuli mu bukadde 10. Linda Fabian afuna obukadde 10. Nedda kati gwe genda okebeere ku Google oteeke mu Fabian Kass oba the highest paid MDs in Uganda. Erinnya lya Fabian bwe litajja nja kuba musobya. Uganda Eyenkya. Lindirira nate mu episode zaffe ez'enjawulo mw'ogenda okutegeerera wamu n'okumanya engeri ssente z'abakasitoma bwe zibbibwamu, bakozi ki abali munda mu banka eno, abali emabega wa bino byonna, ssaako n'engeri ono gy'asiraanamu oluvannyuma lw'okufuna salary loan. Agabbi ga Fabian bwe gasinzireyo nga galina gwe gaagala okutagetinga, abanene be gaagala okutagetinga. Akasajja kasinzira mu Eastern ne kalyoka kagamba kino kikyamu kye bakola. It is a breach of the policy. Ne bayoola abaana. Ng'ono tabirinako omunene ali waggulu w'ebyo tabimanyi. Ate nabyo tebirina financial loss gye bireeta mu bank. Wabwe twazifunanga dollars ezo ng'oyinza ogendako nga Dahabshil, Forex, gundi awo mangu noddamu n'ozikyusa. Uganda Eyenkya. Omukulu ono atulaze n'amaanyi amayitirivu agaakulira banka eno Fabian Kass g'agamba nti tegamanyi na ga bishopu ng'era akakasa nti ne Catholic Church ete omukulu ono gwagamba nti afuuse n'antagambwako ku bikyamu ebikolebwa munda mu banka eno. Era okuva olwo Fabian ne ngamba ne gwe mbadde ndowooza yali emabega w'ababbi bano yabafuelinga yabafacilitatinga. Njaga okubulya Fabian yawaagobesezza abasajja abamaanyi bangi. Nga baani? Asagala boogera mannya abantu babitiibwa sinsiale babitiibwa. Yes. Ba general manager n'owulira nti agenze
mbu kiki ekimututte waliwo emivuyo egyali mu department ye. Guno omuvuyo Fabian yaguvunaanyizibwako nkulaze simwogerera bubi. Uganda Eyenkya. Ono akalambidde okufa n'obutanyagwa nga tannaweebwa kyapa kye baakuleppuka n'okutuusa ewa Paapa. Ensinga okwagala bave ku ttaka lyange njagala kyapa. Njagala kyapa and they have to compensate me. Gino emizannyo gye bazannya. Uganda Eyenkya.